Okay, ku Rock FM Celebrity Track UG ogamba otyo mulungi atuliriza olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi. Mawulire agakagwawo mu kaseera kano tulabe essaawa zino bwe twogerera omukulembeze w'enzikiriza abakatuliki mu nsi yonna Pope Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire agakagwawo agaliwo essaawa no kuva eri Vatican. Papa Francis afudde ku myaka 88. Mawulire si malungi okuva ku ludda eyo naddala abanaffe ab'enzikiriza ey'ekikatuliki. Omukulembeze w'enzikiriza y'ekikatuliki mu nsi yonna avudde mu bulamu bw'ensi eno. Papa Francis ono olunaku lw'eggulo lwa Easter Sunday yalabiseeko mu misa ya Easter Sunday naye nga mukosefu nnyo, nga mugonvu nnyo, nga embeera ye si nnungi. Obulamu era mabega kwawo gye buvuddeko obulamu bubadde butambula si bulungi, abadde mulwadde naye we twogera olunaku olwaleero Papa Francis amawulire agava eri Vatican ku kitebe kikulu ekyanaffe abadde y'abakatuliki. Papa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno. Papa Francis ekereziya yonna mu nsi yonna ekedde mu mawulire ag'ennyiike ag'okufiibwako Papa Francis omukulembeze omukulu w'omwoyo mu nsi yonna y'abakatuliki. Wewa myaka 88 gy'afiiriddeko. Papa Francis ono yazaalibwa mu George Mario, amanya gamatuufu George Mario Bagoglio amanya mazibu mu 1936 e Buenos Aires mu ggwanga lya Argentina. Yafuuka papa mu mwaka gwa 2013 ng'afudde aweza emyaka 12 ng'alina obukulembeze mu Vatican. Afudde ng'aweza emyaka 12 ng'alina obukulembeze wali mu Vatican era ng'akulira eddiini y'abanaffe abakatuliki. Papa ono obulwadde bubadde bumusumbuwa. Abadde n'obulwadde bwa pneumonia obwavaamu n'obuzibu ku bufuzi bwe. Era mu mbeera eyo ibanga lyonna litubadde bagamba Papa era ne kujja eggulo ng'abakkiriza tebakkiriza nti Papa ayinza okulabikako eri mu lwatu olw'obulwadde obubadde bumusumbuwa era buzze bumalako ebbanga lyonna. Mu makya ga leero amawulire g'okufa kwa Papa galangiriddwa ku makya ga leero zibadde essaawa 7:35 mu ssaawa ya Vatican. Sawa 7 ez'amalya g'ekyemisana mu Vatican. Amawulire gabadde gamaze okubuutikira ensi yonna nti omukulembeze avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ng'obulamu bwe bweyongera okwononeka okuva mu February obw'omwaka guno bw'abadde mu ddwaliro okumala emyezi egisoba mu 9 mwezi ogusoba mulamba. Mwezi mulamba gwamaze mu ddwaliro nga obulwadde bumubala embiriizi. Papa oh my God, enzikiriza y'abanaffe abakatuliki tuviiriddwako. Papa abadde asinga okwagalwa ensi yonna. Papa Francis abantu bamutegeera, abantu bamwagala, abantu bamwaniriza Papa Francis okubanga olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire si malungi okuviira ddala wali e Vatican. Amawulire si malungi nnyo ddala era enteekateeka z'okubanga Papa ajja kubanga aziikibwa zigenda mu maaso. Enkola ey'obukulembeze Papa Francis yamanyikira ddala mu nsi yonna olw'okuba omuntu obulamu obwangu, okwetowaza n'omwegayirize n'ow'amazima. Yayongera okulabika mu nsonga ezikwata ku baavu, okukoma okwonoona obutonde bw'ensi, eddembe ly'abantu. Zaalwanirira nnyo eddembe ly'abantu era nga abadde abuulira enjiri ey'okwagalana mu bulamu bw'ensi eno. Abadde abuulira enjiri ey'okwagalana n'okukuuma obuntu bulamu.
yategeeza nnyo ku byafaayo ng'abeera omuntu eyeekubiriza okujja ebibi mu kkanisa, okuwa obuyambi abaana, enfunzi ne bamulekwa, ndowooza bamulekwa si be enfunzi, n'abantu abatalina mwasirizi, naddala okwetooloola ensi yonna. Ensi yonna okutwalira mu kaseera kano eri mu kunnyikira, eri mu mbeera ya kinyekagobe olw'embeera ya Papa Francis okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire gagenza okutuukawo mu kaseera kano nga Papa Francis olunaku lwe yalabiseeko ng'azzaamu essuubi, naye nga mukosefukosifu. Mu bbanga ttono nnyo oluvannyuma lw'okukakasibwa amawulire g'okufa kwa Papa, abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo by'ensi bazze batandika okuweereza obubaka obw'okusaasira n'okwogerako eri bannansi, naddala okwetooloola mu Vatican n'okwetooloola ensi yonna. Kwetooloola ensi yonna. Omukulembeze w'eggwanga lya Bufaransa Emmanuel Macron ategeezezza nti Papa Francis yalaga ennyo obwetowaze obuwagizi eri abalala. Era Prime Minister wa Italy Giorgia Meloni yamwogerako nga mwoyo omutukuvu eyasinziira ku bulungi n'obwenkanya. Bwetwogera ku byafaayo bya mugenzi kati Papa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno, atuwuliriza n'okutugubirira ku celebrity track kyokola ky'amaanyi. Ebyokuddira Papa mu bigere mu kaseera kano, enteekateeka zikyagenda mu maaso. Obukulembeze bw'Eklezia Ekatulika buli mu kaseera k'okukyusakyusa ekibiina kya College of Cardinals ekiteekeddwa olukuŋŋaana mu nnaku 15 ku 20 eziddako okulonda Papa omujja. Otegedde bulungi obukulembeze obwa Eklezia Ekatulika buli mu kiseera eky'okukyusakyusa ekibiina kya College of Cardinals, bakadinaali kitegekeddwa okuŋŋaana wakati mu nnaku 15 ku 20 eziddako okulonda Papa omujja, nga tumaze wakati okuba nga tuwerekera omugenzi Papa Francis. Mawulire si malungi. Amanya aganokoddwayo mu kika ky'abayinza okuddira Papa mu bigere Papa Francis, mu bigere bya Papa Francis kuliko Cardinal Matteo Zuppi ono wa Italy, kuliko Cardinal Pietro Parolini ono mumyuka wa Vatican, ne Cardinal Luis Antonio Tagol okuva Philippines. Gamu kumanya agatunuliddwa okulabika nga gadda mu bigere by'omugenzi kati avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Kuliko amanya gagano njaga kuddira mu katono, amu kumanywa aganokoddwayo okuddira mu bigere bya Papa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kuliko Cardinal Matteo Zuppi ono aviira ddala mu ggwanga liri lya Italy. Kuliko Cardinal Pietro Parolin ono mumyuka wa Vatican. Kuliko Cardinal Luis Antonio Tago okuva Philippines. Ago gegamu kumanya agatunuliddwa olunaku olwaleero kubayinza okuddira Papa Francis mu bigere. Tegeza nti esawa yino kuva mu nnaku z'omwezi 15 tubale ennaku z'omwezi 15 ku 20 akakiiko nga kutegeeza nti akakiiko oba ekibiina kya College of Cardinals kiteekeddwa olukuŋŋaana wakati w'ennaku z'omwezi 15 ku 20 okulabika nti kironda Papa omujja, era enteekateeka zigenda mu maaso. Obulamu obutaliggwaawo okufa kwa Papa Francis kuwezezza enkyukakyuka mulembe gwa abanaddiini ogw'ensi yonna. Eklezia Ekatulika okutwalira wamu mawulire gano okuva gafulumye n'okwetooloola ensi yonna n'ebisingawo ku bino. Kati tugenda kuba nga tutunuulira history ebyafaayo ebya Papa Francis omugenzi kati wetwogerera ebyafaayo bya Papa Francis omusumba w'emirembe. Vatican Papa Francis eyafudde ku myaka 88 nga 21 Epuliru olunaku olwaleero wavudde mu bulamu bw'ensi eno. Abadde musumba ow'enjawulo ebyafaayo by'Eklezia, mu byafaayo by'Eklezia
abantu bangi bakedde mu kiyongobero mu kujjukira omusumba ono olw'obulamu obwangu atya Katonda era ng'amanyi obulamu obw'abantu bannansi oba abantu bonna bali mu kwetoloola ensi yonna bwe bayitamu. Abadde nnyo omuntu wa wansi mu lubereberye n'obulamu bwe obwa Papa bw'abadde ayitamu. Papa Francis yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1936 mu kibuga Baños Aires, Argentina, ng'amanya ge ag'obuzaale George Mario Bergoglio amanya ga Papa amatuufu ag'obuzaale amanya ga Papa amatuufu ag'obuzaale amatuufu aga Pope Francis ye George Mario Bergoglio yali mutabani wa mugoba w'emmotoka n'omukazi omukozi w'amaka okuva mu bantu b'omu Italy abaali batuuse mu Argentina. Owulidde ekigambo ekyo? Tuli ku byafaayo bya Papa Francis, era kati omugenzi biki legacy gyaleseewo na mukululo ki gwalese wakati nga ensi eri mu kunyolwa olw'okuviirwako omuntu ow'omugaso ono. Yayingira mu bujjajja bwa Jesuit mu 1958 era nga 13 Desemba 1969 yasiibulwa ng'omusosolodooti. Mu 1992 yafuuka bishop omuto mu Buenos Aires era mu 1998 yafuuka archbishop w'ekibuga ekikulu mu 2001 n'afuuka mu mwaka gwa 2001 yafuuka Papa John mwaka gwa 2001 Papa John Paul yamufuula cardinal. Papa John Paul yamufuula cardinal. Afuuka papa mu mwaka gwa 2013. Okufuuka papa yafuuka papa mu mwaka ogwa 2013 era oluvannyuma lw'okuwummula kwa Papa Benedicto mu February wa 2013 Bergoglio yalondebwa ng'omusumba omujjaku nga 2013 yafuuka papa wa 266 w'Eklezia Enkatolika era nga papa asoose weewaawo tukyagenda mu maaso okuweereza ku byafaayo era nga papa asoose okuva mu America kuva mu America. Papa asoose okuva mu Jesuit era papa asoose atali wa Bulaaya mu myaka egisoba mu 1200. Yakkiriza erinnya lya Francis ng'alabira ku mutuukirivu Francis owa Assisi eyajjukirwa olw'okuweewala ebintu by'ensi n'okwagala abaavu. Papa ono agenza okuva mu bulamu bw'ensi ng'ayagala nnyo abaavu. Ye Papa Francis gwolaba ku screen awo abadde ayagala nnyo abaavu era nga obulamu bwe ayagala nnyo okulwanira eddembe ly'obuntu n'okulwanira abantu bakateeyamba mu bulamu bwe. Emirimu gye ng'omukulembeze Papa Francis yakulembera Eklezia Ekatolika mu kiseera kya lukwe n'obukambwe bw'ensi. Yatandika enkyukakyuka mu by'ensimbi mu by'obukulembeze bw'eggwanga ery'obulamu era yakubiriza ku nsonga ezikwata ku ddembe ly'abantu, okukuuma obutonde bw'ensi bagiyita climate change, obwenkanya mu by'obusuubuzi n'okusonyiwa. Abadde abulirira nnyo ensonga z'okusonyiwa, abulirira nnyo naddala bw'ebbanga olina gw'osobezza musonyiwe. Bino ebintu bya nsi tuliko kaseera buseera era tomanya obulamu bw'ensi eno buwunzika butya. Yoyo Papa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 ogwokuna atuvudde ku maaso
era tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa mu mbeera eyo bingi nnyo amawulire gakyajja. Okay, okay, okufa kw'abazigu ba mu Mediterranean obulumbaganyi yayogera nnyo ku bulumbaganyi ku bukuumi bw'obulamu n'abavubuka okulemesa ekikolwa ekyokulumbagana amazzi n'obutonde mu 2015 yasaba ensi yonna okugata amaanyi okulwanyisa climate change, okulwanyisa abantu bagala okulinyirira eddembe ly'enkyukakyuka y'obudde. Mu bbaluwa eyayitibwa lwadato okay, atutunulire obulwadde obulwadde n'enkomerero y'obulamu bwe olunaku olwaleero. Mu myaka egy'enkomerero Papa Francis yalina obuzibu mu nviiri okulimu okussa obulwadde bwe bandiise nga pneumonia n'obulemu ku mwaka gwa 2025 olunaku lwafudde olunaku olwaleero afudde nga 21 omwezi ogwokuna. Tutunulidde ebyafaayo bya Papa Francis mu mbeera eno yonna. Ebyafaayo bingi nnyo bw'abadde atugoberera n'okutuuka mu kaseera kano. Mbadde nkuwako highlights byazze akubiriza abantu mu nsi yonna. Papa Francis ajjukirwa ng'omusumba ow'okusaba n'okusaasira. Papa Francis era ajjukirwa ng'omukulembeze atanyooma. Papa Francis ajjukirwa ng'omusajja ow'okukolera awamu. Ajjukirwa ng'omutume ow'ensonga z'abantu abato abaavu mu maka agatalina mirembe n'abatalina kyakulya. Papa Francis olunaku olwaleero gwe twali twogerako. Mbadde nkuwako just katono ku highlights ku bimu ebya Papa Francis agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga at least aze akubiriza abantu okubeera awamu n'okulwanirira eddembe ly'enkyukakyuka y'obudde bagiyite climate change n'okulwanirira obutonde bw'ensi okutwalira awamu yeewo. Papa Francis olunaku olwaleero atuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno. Enteekateeka z'okuziika zijja kuba zigezebwa mu maaso awo nga bwagenda okuba nga tugoberera wano ku Rock FM ne ku Celebrity Track. Obulamu bw'ensi eno bwa Papa Francis bwe butyo bwe bugenze. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama gulamuze ekisa. Nange gw'olaba wano ndi musajja mukkiriza naddala mu ddiini enkatuliki era tugamba nti Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Wakati ng'ensi yonna eri mu kunyolwa olw'okuviirwako Papa Francis katuvuddeko ku myaka 88. Emyaka 88 si kyangu naddala okugiweza naddala abantu baffe mu bulamu bwonnaffe obwa bulijjo bwe tuwangaliramu. Era twebaza Omukama Katonda nti Papa mutuwadde mu kaseera nga kano okulabika nti tutambudde naye okulabika nga agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno abamu tufunye naddala ekyokuyiga. Papa Francis omwoyo gw'omugenzi omwoyo gw'Omukama agulamuze ekisa. Era tumanyi nti ffenna lyekkubo just enjawulo kabakadde nti omukulembeze mu nsi yonna eddiini yaffe Bakatuliki yatusooseeyo naye nga ffenna lyekkubo okutwalira awamu. Era tukubiriza abantu benna okulabika ntudde eri Mukama Katonda n'okwetowaza. Obwetowaze mu bulamu bw'ensi eno kintu kikulu. Obanga osobola okwetowaza mu bulamu bw'ensi eno era kintu kikulu nnyo. Era Papa zaabuulirira ng'asaba abantu bonna mu nsi yonna tukulembeze obwetowaze n'okudda eri Mukama Katonda n'okulwanirira abantu abatalina mwasirizi, abantu bali mu mbeera embi, waliwo abantu abasula enjala nga tebalina kyakulya. Oyo Papa Francis atuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno. Celebrity Track nja kuba nkuweereza ebisingako ku bino yenna gy'osoma okutuwuliriza nawe ku Rock FM gy'osoma okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi okuba ng'otugoberera mu mbeera eno yonna tutambula ffenna okulabika nga amawulire gano nga kutuusaako. Mbadde wano era amawulire agasinga ku gano nja kuba nga kuweereza tugamba Olinyera Pati ne ya mwana ndi omutukulivu. Amiina. Omukama amulamuze ekisa.